okufuna agenda alwala afa ebyembi bijja afa nga of course ali mu kaseera akali okumpi alina okusika nagawa muto ate muwala waani wakafeero nga ino sikira senga oli ati nga munnange muzeyi naganga agenda bala codes nga alaba ddala tikola ki tegugwa n'agamba Kafeero sinze nkuzaala amuzaalo kuko olimba olasooka okulikodingibwa Kafeero yajja mu kibuga nga alina ennyimba eziwera 10 naye nga ziri wano ziri mutwe nga talinaako yadde ekkalaamu nti oba yawandiikako mu kitabo y'omu mu bulamu alina ennaku ez'ekijjukizo kati nno Focus TV yange bazza okufuula ennaku zo ez'ebyafaayo bakwata vidiyo n'okkuba ebifaananyi ku mikolo gamba ng'okwanjula embaga graduations okukyala bano nno tebakoma okwo aba Focus Group yange bakuguka mu kutimba bakola keeki wamu ne juice omuwoomu nga kuno bagattako okukola graphics ne branding ow'ekitongole kampuni oba bizinensi yo era basange ku kitebe kyabwe ekikulu e Kampala ku Jesco Plaza oba basange ku ofisi zaabwe awo ku Focus House Mutuba ne ku ofisi zaabwe empya ekiboga mu Town Council ku 2nd Street okuliraana Smarton Hotel. Ebisingawo bakubire ku simu zaabwe 0757 133 162 oba 0789 020 gwali ku Facebook ne Instagram kebera Focus Group yange ate ku YouTube beba Focus TV yange. Gwe wenna wali mu Uganda, East Africa, ali mu diaspora nga wasalawo n'ogamba nti nze emikutu gino kwembeerera kwesiva tukwebazaako ensusso okubeera nga gwe okkiriza nti buli kye tukuwa okiraba kyankizo nnyo era kitufuula naffe ab'enkizo ku balala nti gwe otulaba ate era ne bannaffe abalina okubeera nga olina okwemulugunya kwonna oba oyinayoko akantu kulira nga tokkaanya nako please genda mu comment section so that otuwa gwe endowooza eriki era tiimu yaffe weeri ekola ku follow up comment section ezo kubala nsonga nti buli information gy'otuwa eba etugattako era bannaffe etuyambako otherwise nze ade Wilberforce Kimwe Muyanja yenza okwogera bisinziira ku ebyo byenkolako research birowoozo bikuvunaanyizibwako 100% bivunaanyizibwako yesebu leero njala ontemerere mukola byaffe ku nsonga z'omuyimbi omwagalo w'abangi Golden Boy of Africa yo Paulo Kafeero Prince webukunja lwaki nze dyeni ezaakoleddwa ngamba omulabisa okumbulire lwaki nze nnyonnyola ku ensonga ezo nkulabyeko Kongo zo zigobererako ne munywanyi we Kojja Kagatto yes kitegeeza ozirinako evidence ozirinako follow up awera okay njagala ontemeremu ku baana abo singa abamu kwabo twalabye abalala 27 obudde buno ko neso gye nalabako nga mukoze Kojja Kagatto n'agamba abaana bano bayinza obutasukka 7 kyoba tulabye abaana 27 oba 25 abaana abo abalala bo banakikola batya banoonye bagule ebyapa ebirala okay swazi oyo so kati mu bufunze oyina eddakiika zange ngamba wesaawa zange ngambeka kuba story nene njirina kwegamba full package njirina mu full swing tunaba wa series kirabika naye nga abatugobera ku mikutu gyaffe gino katono nnyo kenjagala okubajjukiza lwaki omwami ono abagambi bw'atyo tulina seri betukola omanyi omuntu oba okola content waliwo gye tuyita ebiro by'obala so we predicted or we anticipated twasuubira we baayogera ku DNA nti egenda kuddamu okubeerawo natuula n'enteebereza ebiro I predicted nti ekintu kino kiba kyogeddeko kigenda kudda ate guno omuyaga ogudda gugenda kuba gw'amaanyi nempita Kojja Kagatto era ne tukola series za Kafeero Prince Joe Paulo Kafeero abadde amunnyonnyola oli abakinyiwe baalinga bonna era ye yamwaniriza wano wa kibuga Kampala in fact n'olimba olasooka okulikodingibwa
Kafeero yajja mu kibuga nga alina ennyimba eziwera 10 naye nga ziri wano ziri mutwe nga talinaako yadde kalaamu nti oba yawandiikako mu kitabo ziri mu kichwa kyanjawulo. Era ye oyo Kojja Kagatto agamba nti omuntu gwe gwe yasooka okulaba ng'alina ennyimba naye ng'eringa mutwe gulinga teepu. Omugabo gambe mpaku luno mpaku namba 6 twaka namba 6 n'atandikirawo ye Kafeero. So kati ebbanga lyemaze nga nkola content naye ali ku Paul Kafeero ono limpa enkizo okunyonyola byennyonnyola nga nsinziira ku ebyo byensengejjezza okuva mu bantu ab'enjawulo ye bye yaŋŋamba n'abalala bye boogera. So kakati ebigenda maaso mu ggwanga lyattu Uganda ebyokubeera nti Prince Job Kafeero yamaze okuziikibwa ate era n'addamu n'aziikibwa bulungi kuba ejjo nafunye information nti engeri gye baali bamulekamu teyali nnungi basobola nagalaale naye we bakubye ogwo omulanga minisita yazzeemu n'atowa order ne babitereeza era bamaze omukola ki omuddamu ne bazimba bulungi ekijjayo kirina okuba kubanga bwe kyabadde. Kati nja kusaba nga nsinziira ku mikutu gino Eblon emikutu giri ebiri ayagala okumanya obulamu bwa Kafeero okuva gye yatandikira okuva yatonnyano mu Kampala okujja okuyimba mpaka Mukama bwe yamujjulula. Genda kwata essimu yo genda ku YouTube noonya omukutu gwa Kojja Kagatto exclusive. Omukutu oguliko seri eyogera ku Kafeero obulamu bwe bwonna. Then omukutu omulala guliko Focus 256 extra. Focus 256 extra. Inti awo nawo twongera okutematema mu series. Kafeero ayingira atya Kampala, Kafeero atandika atya muziki, Kafeero afuna atya bisirikirwa, Kafeero n'omuzungu, Kafeero n'eddaame abaana ba Kafeero. In fact okusunsula story za Kafeero byonna ebiriwo ebirungo twabiteeka dda mu series gye twakola. So genda ku mikutu egyo ebiri gw'onooba oyanguliddwako bw'ogenda okulaba. So katutandike byatandika ddi. Simanyi nnyo Kafeero ng'omuntu kwasa afuna mukisa musinkana nga ye naye we tutunula mu bulamu bw'ensi okusinza bwe yafiira ndowoozaamu nti ebintu bingi bye nalinga muwulirako ate bwe nkuze n'entandika nosimbira abantu ababaddeko naye kimpadde enkizo okwongera omutegeera. So kati byenjogera bye mumanyiiko oba bye mutegeddeko. Ekisookera ddala Principal Paul Job Kafeero ono bwe yatandika okujja okuyimba ennyimba ze mu 87 yatandika mpola mpola ng'era omuntu mulayina with a humble background kuba yava mu kyalo najja wano mu kibuga okukola ki okuyiiya obulamu. Naye ekigambibwa mbu ne ku lunaku lwe yajja wano yennyini mu kibuga nga tamanyiiwo muntu yenna mu Kampala muno azze kutandika kuyiiya awulira mbu bulimu gundi bagula muziki ogenda n'oyimbiramu ne bakugulira yenkola eyaliwo bakubina ebyessaawa zino nti okwata oluyimba lwo n'ogenda mu studio eri ku kyalo kyammwe oba kwekuliraanye ne bakuba oluyimba ne balukuwa n'oteeka ku TikTok ne lusamba akagi. Mu mbeera z'omugenzi Kafeero we bajjira mu ndongo si we byali ebyedda wajjanga n'otunda gye bayita album tasewukira sigula nakuwa ssente nga kuliko ennyimba eziwerakoko ne mulamuziganya n'omuntu ne bakuwaki kasenteko ne bakuwa akasenteko. Kati omwami obwetyo bwe yajja mu gundi naye tuyinza obutalima nnyo lugendo lwe kuva bwe yatandika wabula ne nkuwaako bino ebiriwo kati okusikagana omuguwa okuli muki mu baana DNA zoogera biki era lwaki kiri bwe kiti. Bassebo ne bannyabo abali mu kulaba emikutu gyaffe gino omugenzi Kafeero kigambibwa mbu maama we kalumanyi era ono waava maama we taata wa Kafeero baayawukana. Mu kwawukana oli mu kiseera ekitono nnyo n'afa bafuna butakkaanya ate mukaseera kobufuna butakkaanya oli n'akola ki n'afa. Kati mu kufa nga ate munywanyi wa Kafeero abaddewo mbu byenjogera njagala nteeka ombulwa nsonga so si ntuufu buli omu agikubanga bw'ayagala.
mbu bw'avaawo agenda afuna omukyala afuna mukwano gwa Kafeero, mukwano gwa taata wa Kafeero. Tuli mu generation y'abajjajja baswazi kati. Jjajja wa Kafeero mukwano gwe yali wa kumpi, yali Muzeeyi Naganga. Oyo Muzeeyi yegana Kafeero. Kati Muzeeyi Naganga asembeza omukyalo no mukwano gwe nga bw'ogamba nti mukwano gwange Ebuloni wavudde mu bulamu bw'ensi eno ate oli anoonya bubuddamu n'amubudamya. Ekyava mu kubudamya yamufuja ddala n'afuuka omuntu we. Mbwera n'amuzaalamu abaana. Otandikira Kafeero. Kati emboozi yino wejjira. Naganga atuuka yeegaana ate Kafeero abaffe nti si mwana we. Mbu mujjananyini si mwana we. Kitaawe omutuufu yafiira mu bikajjo. Yali musajja Munyarwanda yafiira wa mu bikajjo. Naye okusinziira ku sources ezimu ziraga Naganga ajja ddi okwegaana Kafeero. Mbu Naganga ajja okwegaana Kafeero nga Kafeero ayina nga Naganga ayina mwannyina abasenga wa Kafeero. Abategeera Oluganda kati mugenda ndoza mutegeera. Naganga yalina mwannyina gwe bayita Nagawa. Abasenga waani wa Kafeero nga bali bati Kafeero nani ne senga bali bati. Kati senga oyo ajambu ate akolamu ku ttooke eriwera. Senga bw'akolamu ku ttooke eriwera omwana omuwala ebyobugagga bye ndowooza senga ono talina ezo balinawo abaana naye nga si be bangi ennyo ate nga alina ebyobugagga bingi, if I'm not mistaken, sinziira ku sources. Senga nga bino bitweraguza bitwogerayogera agamba omwana Kafeero bw'azaala omwana amutuuma Nagawa era Nagawa oyo waaliko abo abaana abana wasooka. Kafeero amutwala senga yamutuuma n'erinnya kawala kange ako bakatuumi ne Nagawa munjolenyangwa yebbula. Yebbula. Olw'omukwano gwe balina ne Kafeero mutabani we senga agamba omwana wange oyo bamutuume Nagawa biki ate era bwe ndiba nvudde mu bulamu bw'ensi eno omwana wange oyo ajja kukola ki? Kugabana ku ntuuyo zange. Yajja okunsikira. Senga akyogera mu bulamu. Alaama tujjukire senga nkugambye yalinamu ku ki? Ku ttooke. Yali akozeemu kayinamu ku kasente. Kaakati gundi Muzeeyi Naganga agenda okubala codes ng'alaba tezigatta. Omwana ono bw'abanga alaamiriddwa ng'agenda okusika. Singa oli ava mu bulamu bw'ensi eno ono yakola ki? Yasika. Kati akola bw'ati. Omukyala afuna agenda alwala afa. Ebyembi bijja afa. Nga of course ali mu kaseera ako ali okumpi alina okusika. Nagawa muto. Ate muwala waani wa Kafeero. Ng'alina osikira senga oli. Kati nga munnange Muzeeyi Naganga agenda obala codes ng'alaba ddala tikola ki? Tezigatta. N'agamba Kafeero sinze nkuzaala. Amuzaalukuka. Abaffe. Naye mbu mu kumuzaalukuka ng'olwedda amaze wanaakiraze olw'omwana empisa ze yeeyisaamu biki abazeebaze n'ayawula. Naye nga bw'agassegase n'ayawula alaba eri baguggwa. Of course bwe yeegaana Kafeero Nagawa batusobasigira musaayi guli gwa sigugwo. Kiriza kakakwate ka Nagawa mukulu ne Nagawa muto lulani balusaliddwawo. Era ku sources ezimu ziraga nti Naganga ekimujja ku Kafeero byanfuna biri. Ebya Nagawa senior Nagawa. Naye nga mbu mwana waani wa Naganga. Kakati nfanfe oba mikwano gya Kafeero gituuka Kafeero naye agigamba amazima. Tato yakoze eki? Aneeganye. Olaba aneeganye mu bulamu. Anzaalukuse. Anzaalukuse. Olaba anzaalukuse mu bulamu nga wendi. Olwo bwe ndiba nfudde. Kafeero yanyiiga nnyo era neekubu naye n'azaalukuka taata. N'agamba kati tokyalo kitange. Ebyange ne Naganga bikoze eki? Biwedde.
biwedde naye jjukira mu kukula kwabwe Kafeero alina abatoobe owaliwo no wa Brown gwe bayita Joseph Mugerwa afaanana nnyo Kafeero gye bali waliwo n'abato abalala kaakati ate bba abasigaza ono yamweganya agambe siyakola ki siyamuzaala ate bali bo basigalayo kati omwana ayogerwako gwe bayita Nende kati omuvubuka ali ennyo mu bino ebyokuziikula byewagambe wadde obuuza Nende ate ye mutabani wa Naganga mu ntumbu eziddala ye nga era kiba enfaanagana baawukanamuko kati Nende yajjewo olukusa olukumamu ebyo omuliro anti gwaziikula bamwegaana era kaakati tiimu taziikulwa webadde erina obukuubagano nga yo ng'egamba ki nti wemuba nga kitammwe twogera kati Muzeeyi Naganga yeegaana mukwano gwaffe Kafeero mu bulamu lwaki ate mu bufa mwagala nnyo ate n'ekirala ekyobujozi bagamba kye yakola mbu omugenzi bwe yafa Kafeero akwata Naganga akwata ebyobugagga binona bya Kafeero endongo yatikka gundi namba ebyuma fuso namba naguno gwakati bamanyi gye bikola ki erinnya bane bayota kulabako gita singers kulaba wesaba nyi mistake nnyo gundi yali bwetyo ebyuma byonna omukulu abikwata abikola ki abyezza naguno gwakati bamanyiddwa gye byazikirira gwabadde agamba nti si mwana we so kaakati influence y'okutuuka wano ku DNA kumuddamu etuuka etya nti DNA yasooka okukolebwa abaana bangi baabuulibwa tebaweebwa mukisa webataweebwa mukisa batuuka beekubira enduulu mpaka wa minisita okutuuka ewa minisita Balamu ate yali munywanyi wa Kafeero era abajjukira oluyimba lwa Dipo Naziggala mu kavidiyo ako yali victim eyazannyamu Balamu oyo mwali so baali ba mukwano Balamu kino kye yakoze kyabadde kya bukya kwekyawa tulagamba naye bane bwe kibanga y'ensonga yokka ekiyinza gijjawo bwe tuti katukole ki katuziikule Kafeero naye teyakikoze mutima mubi nti oba mubi kaakati mbadde nkujjira abaana be beetemwa biwa ibiri abagaaniddwa DNA yasooka ne baana abakkirizibwa nga bagamba nti ffe twagala musaayi gwaffe mutuufu DNA yasooka okukolebwa yakolebwa Manchoro bingi ebitagatta okategedde bwima bingi ebitagatta twagala amazima naffe tuzuule amazima ekyokubiri nga bagamba twali bato nga tetumanyi nnyo batutegeerera kati tukuze ekibanga kyetaagisa kuziikula kitaffe muziikule tufune obwenkanya so DNA eyo yatuuse wano ekirala abaana bano abaasosolebwa ate baddukira mangu ku sayidi ya Naganga yewali Nende kyebadde obuuza lwaki Nende ali nnyo mu kintu kino abaana baddukira mu baŋŋanda zaabwe bo bwe baakula bamayi bwe baalabalaga abanaganga bataata muto Nende ba Joseph Mugerwa abo tiimu eyo era bo babadde batuuka bagamba ne bani twetaagawo okuddamu okufuna DNA tukakase naye ate abaana mulimu era abo nnyini abeekokkola nti omukulu Swaz ne ttiimu ye bali abaana abaasooka okukeberebwa ne bakakasibwa nti bandiba balina ekkobaane lye baakola DNA ne zisosola baki abaana balambu Katemba yazze yesterday twafunye abaana baweza abaana kumpi 27 ng'abaana bano bonna bafaanaganamu Kafeero n'ebikulwa ekyo tayinza kubuusa maaso Kafeero era ennyimba ze yagamba nti omuntu asobola okutega olubbobu okufaanana Sseruganda okufaanana omwana n'akufaanana naye abantu bano abaana bonna bw'obalaba nga mulimu kakopi kaani ka Kafeero kaakati Kalumanyera waava waawano omukyala eyali omuganzi Nyere yawangala ne Kafeero kwa Kafeero teyawangala na bakyala b'embu yazaalangamu abaana abo naye tebaawangala bonna olw'embeera ze yalimu busereebu abeera mu kuyimba abeera mu biki endowooza obulamu bwe yabutwala awo bwati tusobola binenyeza mugenzi kati naye bwe yamala omukyala bwe yawangala naye Bisiriki lwagamba nti ekitamuleetera kuzaala mu muye tujjukire Bisiriki wasingana Kafeero mu kiyeeye
mbu besikana mu kyenda mu mukaaga njogera mbu because sources sinze obula nzijja ndifaalinga kuwenzijja nengatta ebyenkugamba bwe yasinga mu kyenda mu mukaaga simanyi kyabatwalira bbanga ky'okuzuula nti tusobola kuzaala bw'okwata 86 wangi n'otoolako 26 oba n'emyaka emeka mathematics namugwa tulina 26 tulina 16 tulina emyaka ameka 3 ameka 3 bade kano kakulu bwabanga kafeero by then we besinkana ne bisikirwa singa ekibanga kyazuulwa ddala nga bakasinkana tebasobola kuzaala nga bagamba nti enkwaso z'omugenzi zaali zinafuye olw'okukozesa ennyo omwenge na biki babe babyogera mu myaka 3 kitegeeza omwana yenna ali biro 30 oba toliki mwana wa kafeero singa wewe kigambibwa nga mu ddwaliro kyali kituufu kwa bisikirwa wamala kafeero okufa bisikirwa afuna omusajja era afuna yazaala yazaalayo omwana gwogumu naye omusajja tabeera naye bazaala buzazi mwana kaakati oyo omukulu watuukira okubeera ng'azaala omwana nga maze kwawukana na kafeero be bali nabo mukwemulugunya kati nkokusaidia ya mukwano gwa kafeero ne mukyala we oyo bisirikirwa n'abamu ku bo bagamba nti bwe tuba twagenda mu ddwaliro by then simanyi bakikola ddi tolaba ontaddewo kaddawuti oba bagenda ne basuuka mu ne bagamba enkwaso z'omukulu zaanafuye zikyasobola kuzaala kati abaana bano baavuddewa abangi bano ku myaka gino ate nga bamu bato even they are below 20 they are below bali mu 20 something they are below 30 years so awo natukyalemu kulungi naye nga betukola kino fe tukubira mu toki kwebyo betulaba yange ebituli nga bwe tulindirira ennaku ezaweddwa wiiki 2 DNA ezifulume tumale gobe mu kibya so bano abantu abaliwo saawa zino bwaba bagamba nti nno ddala kituufu Paul Kafeero yabazaala bajja kuba bafunye obwenkanya ekyokubiri kye tusabirira kyendi mu kusabirira bwe babanga luli bakola okugulira mu DNA badde nsaba leero ku luno gavumenti etuyambe nnyo abali mu department eno ya DNA zino babeere nyuto baleme kuyingiramu ke bayita akawuka ke bayita corruption oba ogulirirwa olw'ensonga Kafeero ebyobugagga biri kyaliwo kati si byebiri awo ebyenkize ennyo ku bagagga abantu bye balina naye kye tusaba it is that fairness eri abaana banoonya omusaayi gwabwe kuba katukkirize bwe tuzuula nga bali abaana 2 ettaka eryogerwako erikyali awamu ekitole lirimu acres nga 25 3 kitegeeza buli mwana alinako eka mu kitundu oba emu that is not too much si kyamaanyi bwe tuba nga tugamba ekirabugagga ekiriwo kale ekirala nnyimba n'ennyimba tezikyali that valuable kukola nnyo ssente nnyingi okusinziira mu copyright law gyaffe ine Uganda n'engeri gyegenda okukolamu oba gyengeri gyekolamu teziriwo nnyo za kuliibwamu ssente nga mu nsi ndala bwe zirina kuba so kati kitegeeza nti 70% of the abaana abazze wano kebera DNA tebabaze kasente kuba tekaliiwo tebabaze byabugagga oba tebiriiwo Kafeero tetujjukira nti baba bagombako ku ebizimbe byalina mu Kampala bawala kwezuula mu njogera ennyamba abaana bano bayayana kufuna ki kika na musaayi gwe bamanye nti nze eri mwana wa Kafeero basiri so kanisaba bali mu kukola ku byomusaayi baleme kubeera influenced n'akakundi ne kakiliki k'abaana abatono ng'ekigambibwa okuba luli Kafeero azuula omusaayi gwe nga bwe yali musajja nga tasosola mu baana be yazaala nga be yali tazaala babagire wamu abaana babwangire kuba waliwo omwana bayire gwe nayo nennumirirwako omwana erinnya linvudde mu mutwe naye yagambye nze kyembadde nfa saagala kyabugagga kyonna naye njagala nnyumirwa nnyo newanaba nga DNA ezze nga siriimu ku abo wakiriko nga taata bwe yalinga ayagala abaana bwe kigambibwa mu eka ezo oba ku kijja kye batusaliremu bwe yali abagamba mbu si babe
babateeke ku side bagamba nti bateeke ku side kale tuwumule tumanye nti naffe tuwumulidde ew'omukulu nga ye kyagamba lwaki agamba bw'atyo mulimu abaana bambi abali mu ssa nga ne mamama be bakola bafa ng'omwana oyo tewali walala ogenda muzaala newe nemuwanda nga talina wagenda kola ki kudda talina wagenda kudda kitegeeza nti oba omulese tayo omulese mu bbanga ebyobugagganiza batabifunyeko okubeera nayo tebiriiwo naye n'ekirala tafunye mukisa kufuna ku ekyo ekyokufuna ku linnya oba ku kasaayi kugamba nti nze nja kuziikibwa wano nze nja kuziikibwa wali because abantu bamu kye bayayaanira kati ate nekirala ne woba omuzudde n'ogamba oyo mwana wa gundi n'otamuwa abaana bamu bagamba nti tuli mu kwekolerera naffe tuteeketeekewo embeera tufune we tuyinza okufunira we tuzimbira obulamu kitegeeza they are willing to work they are willing okuzimba obulamu bwabwe naye kye bafa kwe kumanya tugwa mu lubu lw'akafeero oba nedda so bino byonna ndowooza nkuzimbidde gye byatandikira mpaka okutuuka wano era nga akaseera kano ke tulimu update esembyeyo wakyaliwo omwaganya eri yonna abaana yenna ayina akakundi kwawo kafeero ng'owulira bakanyugayo ow'omugenzi jangu omwami ono bakugyeko omusaayi wali ewandegeya ate era ofune obwenkanya because kyetwetaaga okufuna obwenkanya n'okumanya ekika kyakafeero be baani abajwa mu ttuluba eryo kijja kujjawo obumulumulu oba okwemulugunya n'okubagana empawa okuli mu baana b'akafeero ne bagamba abatali olwo bagamba tuli baana baffe ne bagamba baki abatali kakati wano tujja kufuna ekyenkomeredde era kimanye nti bwe tunaaviira mu mwezi guno ogw'omukaaga gwe tulimu amazima geeyolese tumanye abaana b'akafeero be baani tumanye n'abatali wabula kano kensembyayo kaakano bwe tuba nga tuli mu bulamu bw'ensi eno aba tuli baserebe oba toli tujjukirenga nnyo okutegekera emisaayi gyaffe nga tuvuddewo ng'ovudde ne mu kukola kuba kafeero yali yakolako kyeyakola ekinu naye engeri gye tugenda kufunamu abaana bano kikulu kuba gye kikulaze kati nti esaawa zino tutuse akuŋŋaanyiza mu buli nsonda okategedde so kati tubalire obulamu bwaffe n'abaana baffe tuba tuvudde mu bulamu tubalekedde bulamu kikaaki era tebabeere mu kusikaŋŋana miguwa bw'oba osobodde bikole ng'oli mulamu obanga chansi yakuvaamu oba omukisa gwakuvaamu n'ogenda n'ozaalako ebwana ebweru talaafiya kikole mu bulamu okole eddamu oteeke oba toyagadde muleta maka ng'omukyala gw'olina maka mukambwe oba si kitalaafiya omwana mwanjulire omukyala ali mu maka omwana aleme kukulira wabweru kuba tutuuse mu ssa ng'abaana waliyo abajja nga balina basenga baabwe balina bamaama bato be babaleese okugyamu okulondoola omusaayi kitegeeza maama yava mu bulamu bw'ensi taata yava mu bulamu bw'ensi kati olekedde ate abantu omugugu abataali mu ssanyu lyammwe abameka ababiri so ebyo bye tuyinza okuba nga twogerako otherwise nze nganze omuntu okusinziira ku byentemye byebyo mmanyi ku mboozi weewaawo nebaza nnyo mukama bange bandikamu ssente nga si bebalala eba focus and service and events beyune bakole omukolo malida omukolo bwaguuga bakolera omukolo malidaadi bakole omukolo nga guli gumite kale ate no bakugondeza mbagambye nedda gwe benina ayagala enamba zaabwe kwe ziri ku screen ekyokubiri ne ku TikTok bagambye balinayo ekibanja kiramba focus event services bagamba nti banoonyeko walabe biki bakola ki waliwo gye batadde last week bannanga eri yanyirira video hizo kugamba oba kamera zaavaawo drone zonna zaaliko so bagamba nti banoonyeeko bakolera omukolo nga guli superb ate n'ekirala waliwo ka package kali ke nagambye akaboogezi eyo oyinza okuba oli eyo ng'oyayanira aba MC b'emikola abalungi omuntu omwogezi omukolo so naayogera yogere nnyo ku kyalo yoyo amanyi okulambika omukolo gye gutambulamu okuwomesa olulimi Oluganda n'alutuusa we lulina okutuukira mamba tafatama so banoonye kuba benga akolera mpozi nga naffe aba focus graphics and branding bagamba nti beeyune
ono ye bamukolako dda banjako dengalo bakujjako dengalo kati bangambye mutuleetera ano niyeko busaati weewaawo era bajja kukuleetera okubanga bakolera ku busaati so naawe yeri eyo yenna nga oyagala obusaati bwe buti okubeera nga oli mu busaati buli corporate nga bwoleka ekifaananyi kya kampuni yo oba bizinesi yo banoonyeeko bakube nga bakolera obusaati obwo ku bbeeyi ntono nnyo abagala stickers abagala corporate uniforms abagala branded oba gyeta customized birthday gifts obwo bonna buno obulabo nga butoneetone banoonyeeko babe nga babikolera tuyinza kubanga tuli bazyazaamaanya obutwogera ku bicycle kick agamba nti komyawo erinnya lya nnyinimu leka kuba kasajja luyongo kati Ebuloni oyinza okubeera n'akasajja ku kyalo okwo ng'akomawo okuva ku mulimu tajja wadde n'akaveera naye ng'omukyala amuwahaaga eri ennene kabajje bamwehaaga alina wagumidde taata bamuwuyo akoze ekikola amaka yakituukiriza so tuukiriza amaka ago nga nawe onywa ka bicycle kick kahabo ate era kirala nti ka butonde tukajja mu bikoola bya miti eby'obutonde tekaliimu yonna tekaboola mu madiini kujja kola research n'amala tekaboola mu madiini tekaboola mu kikula kya muntu bwe kagezeeko ozze essanyu ly'omu kisenge otherwise olunaku lwaliro byebyo ebyange muzee weewaawo tugenda kusukawo nnyo awo obadde balabe baffe balungi nnyo tutandikire gye twatandikidde paka wano singane mu vidiyo eziddako ze Ebron Brian ambassador wa binyumirwa ebyononese esaanaawo kusubscribinga ku Focus TV yange bingi